Mbaga ya Aviator ne Mina yankwasiza obusungu. Kiki buzibu ki? Nenekyawa. Exclusive balance olunaku olwaleero Hands Pro Life agemanya gange olunaku olwaleero mukunja atasera. Kyekiriwo? Nze ffe tuliwo nze naawe. Obulamu bugamba butya? Wawona? Ndi awo bwebityo nja kutereera mpola. Simple. Naawe otwegasseeko kyekiriwo? Wali kiganye. Wabula ffe abaliwo. Tusazeewo leero tujje eno gye. Poze nwagambe mukolerayo ki? Yes, mbadde nze nnyo ku njaga waliwo awo kyali wange waliwo kageta akali awo waggulu anti kati era onywa mu bubba engeri bugembeke yatusabira ate luli bye byali bikulwazizza ati njaga era yentawaanya njagala nange okugivaako naye era nga omanyi tosobola givaako mulundi gumu naye nga era ngenda nkendeezaako kati sitekyali nnyingi. Njala twogere ku King Saha yabayita weewaawo Shiba tetusobodde kuba naye yakola ki kati essaawa eno? Shiba essaawa eno etwogerera aba yakubiddwa n'awummulamu. aba yavuddeko dda kwali naye aba awummuddemu. buno obudde n'oba oyagala otya kubwamu gwe gye nomanya ne byetugamba mbutukubwa ye oli Shiba mu banda. Kati bino essaawa eno bye twogera kooli obitegeera oba wayiseeko dda? Mbijuwa mpulira nkyali kooko. King Saha yabayita n'atuyita. Kiki mwali mugenze kugira kyataawe? Yayita King Shiba oyo like King Saha oba simanyi kabadde kyekaabala gundi ndi ku TV naawo nkubira nnyo. Akubanja amukwate? Tamanja. King Saha simanyi kaki kyabala ne King Shiba. Ate gwe abalira ate oli omuzannyi. Naye era waaba amuyise we twatuuka ewa King Saha bo ne bakirira wansi ne bakirira erinze ne bandeka eno engulu. Jjukira Saha alina ebikomera eno mu kulubiri then eri wansi eriyo geeti endala bandeka eno waggulu ne bakirira eyo nange ne saagala nnyo okunonooza. Saha waaba ayagala Shiba ate nze wampa byampadde musigazi. Enteekateeka ze ez'okugenda ebweru kitambula kitya gye baayita kubanga nteekawo embeera? Olugendo lwa Shiba olw'e Dubai olwa King Shiba lutambula bulungi. Twagala just okwebaza abaamulonda twabeebaza already. Then kati twebaza abamusondeddeko okwo. National ID ya Shiba yafulumye. National ID yafulumye. Then passport batugambye ennaku 3 egenda beefulumye. Ndowooza eba esigadde bya visa nakutambula kugenda. Amajago gakyaganywemuko naye nze nina okukkiriza nti ajja kugenda. Hands Pro Life gemanya gange olunaku olwaleero atuline mukunja tasera ne mwami Simple kyekiriwo kati? Ekiriwo era ffe abaliwo na ndongo nasemba okula okukyaza walina oluyimba ne Tano Wooli lutalo lwakuyimba terwakola bubi naye sova kati endongo gye tuli mu ssaawa zino yeetaaga kibuli teri kulemerako bino ebyabalooko n'okuba oluyimba emyezi 3 ng'olufiirako byagwawo kati saa tugenda kyusa endongo bubi nnyo. Luyimba wiikisi 2 ng'oteekayo olulala kuzitta. Nedda tubaye twetidde just guba mutwe munafu. Oba n'omutwe omunafu ng'okivaamu oba omutwe omugumu ng'okisigalamu kuba nze nalina akata akayimba juzi bakayita n'ensizeggo tekanayitako wadde wiikisi emu era ntadde akalala bakayita owemula. Kagenda katya? Kagamba nonya gwempasa nga alyawo bwasula wange owemula muzaalemu abaana nga sibawerera owemula nga tansaba ssente nga alyakuzize owemula. Awo toliko awo oyimba oyogera anyimba anti kati buli muntu aba ayimba mu style. Waliwo ko bayita okutontoma kadongo kamulaga lugafulo biki. So bwekityo kati oyimba ku mulamu akyawo. Nze nyimba just nze siyimba mulamwa nyimba ekinyumira omuntu. Tewotaaga kubaawo mulamwa. Omulamwa weeguli kuba olwo lwasoose lwabadde lwa mulamwa kati nkuba mixi bwenkubako olw'omulamwa abakadde lwe bategeera n'abalala bamaama bataata era nga nzirako mu bavubuka nga nabo mbakuba nabo banyumirwa si kulemera sayidi emu.
sokolagira abantu baliniza okusanga oluyimba lolo. Oluyimba lwange ku TikTok gye luli, ku YouTube channel teka Musimbokira Music Yugi oba olufuna n'ennyimba endala zenze nkuba zonna eziri ku YouTube channel. Musimbokira kye kyakyo yagala oyisaawo. Kiraki sina kiraki kyenda kuyisaawo pozzi. Kubagamba bugambi nti omuziki guugwo nze ogwayo nguwedde ogw'okuta kati n'abalala mutandikiraawo. Mukunja njala tumalirize. Twade tumanye ogenda ku mbaga ya mukwano gwammwe. Mbaga efuuse ensonga eri buli wamu etrendinga buli wotunda Aviator simayamya. Funyo nazimbye akasajja ku mutima. Lwaki? Batuyisizaamu nnyo amaaso. Batya ate? Embaga yasusse weerina okukoma bakiyita kwegamba omanyi embeera eno Museveni gyatutadde mutunyiiganyiiga mangu omuntu anyiiga akantu katono nnyo nalabidde awo nga nnyiize bonna omuwala mulungi nnyo omuvubuka mulungi nnyo bayonjo nnyo boogera oluzungu lungi nnyo beeru kugamba n'onyiiga tonenya bazadde bo natunuulidde Mina mbanzaala ndi mweru bazadde bansobola banenya nze mu buto bwange nga bakanzala nali kaana keeru nali keeru abantu bonna abantuukangako nga maamu gazadde akazungu naye akasana kawa na Uganda kakuwokya naye natunuulidde Mina amannyo meeru ekibuno kyeru enjala njeru amaaso meeru envi kwegamba namutunuulidde ebisambi byeru atolema butanyiiga obusungu ne bukwatirawo nanyize bunyize sagala kulimba omanyi kirungi nnyo n'oyogera abantu we baboogera mu interview teboogera kibali ku mutima ayogera kisanyusa abantu nze ng'omu nanyize sajja baavudde Dubai nga bazze kola specifically kuva Dubai kujja kukola mbaga embaga ya bbeeyi nnyo buli kimu kya muwendo nnyo kale bannange oluusi ebimu onoonyawo okunenya n'abula naye ne Katonda nkyola lwe ndifuna omukisa ogumiitinga Katonda ojja mugamba ki Katonda yakolamu ensobi teyanditutonze nga waliwo abeeru ennyo n'abaddugavu ennyo ne wabaawo abawanvu ennyo n'abampi ennyo ne wabaawo abakazi abalina obubina nebayo n'abalina amagumba okitegeera Katonda yandikoze ensi nga ffenna tuli kimu tewali afuga tewali afugibwa twandinyumiddwa nnyo obulamu naye gwe omanyi kati abakazi obulumi bwe balina wano tewali afuga naawe wano mu Uganda wano tewali atufuga buli omu ali ku bibye wano tuli mu byaffe ani abawangula akalulu ani bali babiri lino eggwanga teririna alifuga naawe eggwanga eriri nze simanyi ebyabufuzi nze kyensi gyendi tetulina na mukulembeze eggwanga erifugibwa litunula bweriti tomanyi nange kati osobola ogenda n'okakasa ensi endala nobagaa tulina yatufuga ate ababaga amateeka balina gujje bafuna oda oba obuuza abo bennyini abo babayita bacyunyi wano asinga munna amaanyi gwe abamufuga era wano wetutudde wema nze nkusinga amaanyi kati nze nkufuga nsobola okukuba empi nsobola okujooga okitegedde nze nkufuga nange wentambula nentukali nensangawo ansinga amaanyi nga nange anfuga yerina eggwanga tetulina naawe atufuga ne Katonda akimanyi ffe yatuleka era tewewunya nga tutuuse mu ggulu Abanayuganda Katonda n'atuga mwe muyiteewo obuyisi mwenna tewina obuzibu nze nabukola kuva ku ntandikwa mmanya eno Uganda eteekuba ye capital city ya Geyena katuli mu Geyena ffe twavaako dda tuli ku birala era nze buli lwentunulira omuntu nayimirira naga nti siminze president yaotya Bobi no yandibadde nno oba oli awo ayinza okugamba nti atugerengetanyeeko nate ye Kaguta kyatabuka Kaguta eka yakoma fuga oba mu 2009 yino emyaka egisigadde awo wakati awo eggwanga lyetwala lyokka mu maaso embaga y'abano boti bwogikolimidde boti bwoginyigiddemu gwe tokuba mbaga embaga yoyo Aviator mukoze ekintu ekigenda notulemesa okkuba embaga ogasegase ba TikTok bonna n'abayimbi ba wano bonna embaga zaabwe zonna gwe ogikoze omu embaga ya miliyoni 10 mulinga ababadde bagula Katonda visa egenda mu ggulu
bannange oluusi tujjengayo ekituli ku mitima tukyogere bati embaga ya bbeeyi nnyo eri ziri sente nze ntunuulidde keeki keeki yaabwe ezo sente singa bazimpadde mbadde sebakuddamu bamwavu mpaka kufa just keeki yokka sente za keeki yokka ntunuulidde akagatto Mina ke yayambadde nga nze n'okatuwa mu kika kyaffe obulamu babukyuse ffenna famire kika kyonna oba otukyusizza naye omuwala yajambadde ogu ate ndabyemu mbadde ku live nga buli kimu nkiraba ennaku nennuma nempulira ng'omwoyo gwonna singa nagenze nange nembaawo era nandikolimye era kugwo omukolo kuliko abazize emmere kulaba mbeera eyo kyebintu omukolo gwasukulumye nnyo onyumye nnyo nze leero lwentegedde mbu Aviator Muganda gwe simba obadde okimanyi Aviator Muganda oluzungu lwayogera alinga mu Canada oyinza okugamba w'omu America kumbe ngenza owulira beeyanjula mbu mwana wa wano taliimu musaayi muzungu n'akamu yalungiwa bulungi n'asirika sobola obukolimidde Mbaga omukazi aseka bulungi ndabye baganda b'omukazi bonna bafaanana bulungi baseka maama ffe newe bakulaba bulabi simu newe bulabubuzi era bamanyirawo gwagibye newobasigwe omugagga yeeriranyika kati abo bamina newogenda mu kika kyabwe newootuuka butuusi nga batudde newosindikayo sisitawo era omuntu amulabirawo ne bamanyi oba kalikakaamu gye kavuddewa nakankaka yagenzeeyo naye era ntunuulidde nakankaka ku mukolo era nga y'omulengera n'omanyi ono bamukakaatisewo bukakaatisi abantu abalina ssente kanakankaka nkaagala nnyo bambi kakwano kange abantu bakavuma n'ennyiiga ne bakasabula bajjajja icyuli baakakuba naye bambi katuuse ku mukolo nendaba nga bambi ng'abantu bambadde engoye bamina bambadde engoye ne zituula ku mubiri omanyi omuntu wayambala olugoye ne lumukka ku mubiri ng'olulaba kweruli naye nga bambi nakankaka ye ayambadde omulaba engoye ziringa ze baasibyeko ne supagulu nempulira ennaku ne ng'akakazi katusinga tekage nze yekintamye okgenda mu bantu abo abali obulungi kubanga ogendayo nawe embeera gy'obaamu omanyi omwavu si kirungi nnyo okweteeka mu kirasi ezo ezisusse ennyo si kirungi kubeera ontunudde nalabye Fibi ne Fibi mulabyeyo eki Fibi embeera etandise okukyuka Fibi embeera etandise okukyuka ye mulabye nga we babuteekawo ng'ogyeko kuba nti ye omutwe munene omulaba ng'adde bakwatagana naye nakankaka mbalabye ku budde bw'okulya ng'alya muceere naye ng'agaayisa maanyi ekikulaga nti yamanyira kulya muwogo ne waafunye akaceere akagaayisa maanyi yeekanga bwekanzi nti emmere y'abano eneegondamu mbeera bweti omukolo gwe nze mbaagaliza kweyagala bazaale abaana ngezezaako nnoonyereza ku baana ba Mimi n'abaana sibalabye kati oba nze bwavu bwe bunnuma ennyo nze nsobola okukuba embaga eyo yonna nga tozaalanga eyo yaddi tumalirize ne King Shiba wagimusuubiza oba ali just mu firimu King Shiba bannange embaga yaffe ne King Shiba nayo enaabayo wano kwongera kukakasiza ddala nti eggwanga terikyalimu afuga owa ejjako